Voltage music. A lot has been going on. Baina music mupya. Nalabyenga mu management yawe baina mu mukwano gwange Teta Nicole nkundo omwana oyo Teta nkuwagala nnyo. Wabula tugenda kwa tubafuna live ku nsonga z'obudde katugende uchapchapa. So ko kubanga tetutanya ku nsonga ezitali zimu na zimu n'abakulu bano. Kali, thank you. Thank you, Tash. Ndine Kent and Floso in another place. Bajita Navigator one in Tinda. Wemba guddeko mbadde nakavewa Hendrik and I'm with them. The good thing, bachaliba bebe, bachaliba mutabani wa bebe, ate bachaliba saha. Yep. Nsanyisa okubalaba. Banange nave tusanyisa okubalaba. Yeah man, it's been a long time since we met. Nayenga mwebale Voltage Music kwe tuli bulungi nnyo. Yeah man, abalaba BBS TV batuyita Voltage Music. It's a pleasure being here. Mu Luganda bagamba batya pleasure. Nsiimye okubalaba. Yeah man. Okay. Kakati, first and foremost, Uma is going on. Yeah. Uma sinabalaba nnyo mu rivalry ya Uma. Who is your president? I think let the best person win at the moment. Yeah man. Because we one artist, you know. I mean, ekituufu kiri nti nze concept ya Uma personally actually nga Voltage tunagitegeera bulungi. We've not gotten their agendas very well. Kati we don't want to mix into ekintu tamanyi bulungi. Temuli muwume ekitegeeza. We are artists mu Uganda, Uganda musicians, but we have not yet understood. Like tebali so clear. Kuba leero omuntu akubira essimu nti meeting ya sawa satu nga already ziri sawa bbiri. You understand? So there is something that. But I think there is need to associate. No, I mean, if an association is beginning and already, you don't know where. Not really. Labayo. Gwechoyagala ogamba singa. For example, singa nupu yatandikira abantu bali buli omu agamba che twakirabirawo waliwo ekibiina ekirala then nupu ne okitegeera ne beorganizing. Yes, we know balina strat olaba nti ono yakola kino ono yakola tetunabitegeera but anyway katusuubire with time bajja kutereera naffe tujoininge. Okay, so what is happening with Saha and Saha yakoze olimba Zakayo? Yeah. Now, Bebe Cool's son, Alan Hendrik, in a Pepper Daddy, Naina Akura Matayo. You've heard those songs. Yeah. You're friends to these two. Yeah. Kantani Kent. What is your reaction to this? First of all, I think it's good. Chirungi for the industry. Was an rivalry. I mean, twasembayo dio kulaba omuliro ogwo industry. I think kibadde kyadda. No. Leave it. Babirekera abasajja ab'emibiri. Yeah, man. So now are you okay? Are you in? Is Alan doing the right approach? Is Pepper Daddy? Yes, he's doing something right because I think we are a version yoli. Oli ya hitting taata we. Kuba olap otunulira poster. Kuliko omusajja kuliko ekifaananyi ozegera man ate ngono mwana we ozegera kati ye yakifiiriga nagambanya kino kibi. I think abantu abasinga bakitwala mu ango ya music just naye tukirize this is a father son situation okitegeera nti nze wojja n'okuba taata wange akasaale nkunoonya n'effumu. You understand? But bagamba it's a ziri njovu wakiweeta ntala amazina g'enkima. Nkankuwulire. You remember when we were younger, yeah? Wabangawo ku byalo we twakulira wayinza okujjawo omusajja nga mumanyi ow'emmotoka n'asimuliza maama wo amazzi for example ng'atambula. Kyagala okugamba gwe ng'omwana omutoto wakasuka nga jjinja. Okwaki olumba taata wange? Of course, yeah man. So yakitutte personal which is okay kuba oli taata we n'amuwa naye tune. There is something Bebe Cool and Alan abadde clean. Yeah. Abadde clean in his career. So Bebe Cool knows how to play these cards. When you fire guts fire yezikiza fire. Oba nfuna
Okay, webitowe bitambudde wali entinda aba Voltage Music tubebaza obudde bwe mutuwadde mwe bali kubanga ate mutuddeko naffe eddakiika ezo ate nga n'omukulu Jonathan Mugudu otugoye twenyambadde ndowooza nange tulaba tunyumye kano ka leather jacket kavuga wali ku CNG Collections e Makindye gwe yagala okubanga ate olabika bulungi w'obogenda wabula ate tuguddeko ku muganda waffe naku zino wakoze tinti wange owa white oba mumulaba omuyimbi w'eggwanga owakabyera ow'ettabu Crystal Panda era ng'ono gw'olaba ku Father's Day najula mutimbatimba. He was such a good father, of course, for some reasons. Wabula atunyonyodde musically, how is he doing? Yakozeeko shemu okwabadde abaana abato ba mu ssomero, of course abeera nnyo mu bayouths abo abaana abato okusinziira program gyakola ku TV n'atugamba mwenna muyingire mukube show mujje munyumirwe era Kenzo namugamba show gikubire bwerera basinga muze mugamba omwana ono bichi yena atugamba tayimba kufuna sente achikola kunyumirwa ebintu ebimu tubikola for fun, you know, nga tulina nnyo tetubyetaaga mu lwekyo Kristo atunyonyodde yatugamba yayimba for fun because kyakola akimanyi era akinyumirwa nnyo ddala. Ebigambo bye sijja bimalayo ajja byewoomeseza okusingako kunze lwa nsonga tukyalinayo emboozi ya CBS at 26 katulabe ku Crystal Panda. Okay, how are you? Okay, you look good. Talking about your new looks, kiki ekyakuleetedde okukyusa akatinti? I think it's just manze njagala nnyo okukyusa enviiri because it's something I love. So tewali influences eboba muntu yenna, but I just loved it. I just wanted to look different. Okay. That's all. Yeah, because every time I have different hairstyles, so that is a trend when it comes to me. Nze nkyusa every time. Okay. When I feel nti nezino so zisalako nezigwako, so I think it's just about the feeling. When I'm feeling it's just the feeling and trying to look different. Okay. Yeah. You don't sing a song about challenges for free. Music wange wali nyina kayimane Dr. Jose Camille in a video tugenda jita very soon. We in a pipeline tulina oluyimba tugenda okuddamu okukola ne Queen Shiba because we have a show that we're planning. It's a back to school edition. Panda and Shiba negenda kubeerawo mu January next year. So it's in a pipeline, we're working on it. Nacho tuli mukigira. So oluyimba lwe tujja okukola, it's a song which will be leading up to that event. So we also working on that track. Nsimu yali mudukolako, so but Queen Shiba abavudde Canada jalaze. I think tujja kuba tulumaliriza. So byebimu ebiriwo nange music wange jali ajja mbadde, you know, but right now I'm focusing nnyo ku tour because rise nene nya abana bangi bafa but taking the drugs bichi kati nze ng'omuntu ali mu, you know, category chivola navudde nkole tour eno. Era leading up to the show. Bwe mbona abayo omuntu yenna ayagala okunsponsor ayagala ogira baje naye kati at the moment sina ne ntekamu zange sibenga nsobola okuyamba omwana ali eyo. No man, nze njagala music just I love. But nze nfuna n'abantu abambukinga ng'olyako emitwalo 5 kaga nemagazi sigazi sente zo. Let me come and sing for you because nkyagala okitegeera nze sente zange zijja mu music is nyingi ennyo nti ojja nga sente nyingi nnyo nti oba endorsements ezo zonzifuna naye nti TV yesinga okumbezaawo then ngo second endorsements zenfuna but music I just do it for the love nti mwagala nenfuna munzi siri ku pressure kivola nyimba nenswane byenjagala sina muntu wangoba nti watolese luyimba tojja kudda waka tojja kulya no I don't have that pressure kivola nze nkola nyimba binyumira nali nkyagala naye mbeera kusomero nga mbiyimba naye nga bwomanye Uganda olina okuba ne ssente olina okuba ne connections. Yes, byonna nga te sagala kweyingiza mu ebyo sagala mpalanirako. I don't like that. Njaga nnyo oku living a life nga ndi ku byange nkola byange, you know, something like that. So music nezoka ne mulabulabi, but then bwofuna opportunity woli wonna olina okumakinga sure nti you evolve. So kati nze mu evolving and getting into MCing, events organizing, music ningamba nyina omumwanyi, so reaching out to the producers, why can't I try this out? So let's talk about ekyabaddewo ekitrending nga Kenzo ng'agamba abantu bayingirire bwerere. How did you feel? First and foremost, now ndi mukola school tour. It's called the Panda Turn Up School Tour. Naye ngenda kubeera ne main show ey'abaana mu August nga 13. So ntandise ne tour, so natandise ne St. Juliana liri eri Gayaza. Nina abaana ng'enkumi. So we were there nga mu hall makangira around abaana ng'enkumi kale around, yes, nga be bakasasula, you know, because right now tuna problem ya drug abuse, mental health mu bana. So kyenkola ngenda nempita mu bana ntwala abayimbi ne boogerako gye bali ne babulirira nve ku njaga biki kasanda kavaamu ne nkakozesa okuyamba abana balala because I have kids me nsobola okusasulira akasente bwe mba nfunye akasente, you know, that's why nkola tour abana nga basasula actual sense abana tebanisasula naye just because
nyina kigenderwa nti nyina njagala kuyamba omwana atasoma because nange nayambibwa buyambi so njagala nnyo okukozesa erinnya lyange brand yange funemu ka sente nsobola okuyamba omulala so kyekyo kati. Okay, that is Crystal Panda. Tukwebaza omulimu gwokola muganda waffe gukuwa semanyi we bali kubanga ate okikolera ddala. Manyi sometimes when God lifts you to somewhere nawe olina okubanga ate olina abantu abenjawulo b'okwatako n'olwekyo tukwebaza. Ku nsonga ze